gye buvuddeko gavumenti yawayo ennongoosereza zeeyagala zikolebwe mu mateeka g'ebyokulonda ekyaleetera ab'oludda oluvuganya okukaayana nti endowooza zaabwe zaasuulibwa mu kasero. Ssaabaminisita Ruhakana Rugunda agamba nti baafuna endowooza nnyingi nnyo era ne basengejja. Gavumenti ya focusinga ku proposals ezikwata ku elections kulaba nti elections ziri free ate ziri credible. Ejo ebadde concentration ya gavumenti. Rugunda aliko amagezi gawadde eri abaagala ennongoosereza ezaabwe nazo ziteekebwe mu nkola. Balina emirembe wa freedom kulaba nti bagenda ku parliamentary committee kaakati eriwo erowooza ku electoral reforms basubmitting views zaabwe kijja kuyamba committee. Baba akakiiko k'ebyokulonda bagamba nti ennongoosereza zibeewo oba obutabaawo baakutegeka okulonda okw'amazima. If these laws have to be passed, let them be passed by August to enable us implement them. Otherwise, today we have laws which govern elections, and elections will go on with or without the amendments. Emu ku nsonga enkulu ab'oludda oluvuganya gavumenti n'ebibiina eby'obwannakyewa ze basimbako essira y'akakiiko k'ebyokulonda akeetengeredde ng'abakalimu balondebwa mu ngeri ennambulukufu. Rugunda agamba nti kati ekiriwo ekya pulezidenti okulonda ab'akakiiko k'ebyokulonda ye alaba kisaanidde. Alina overview ya Uganda yaffe yonna, so kirungi nti anoonya names agasindike mu parliament ate parliament egalabeko. Parliament bwe gayisako ndowooza ekyo kirungi, so kiyamba parliament kukolagana ne executive. Bo ab'akakiiko k'ebyokulonda bali mu kukola nteekateeka ez'akalulu k'omwaka ogujja, wabula ng'okulonda kwa LC1 bakyakulesa ebbali kuba kwetaaga ensimbi nnyingi nnyo. Honest Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi. So that we know on such and such a day we shall go for this.